إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa nanyini bitendo ebijjuvu omutali bukendevu bwonna ya Allah subhanahu wa ta'ala. oyo Allah omu omutonzi, la ilaha illahu, tewali katonda atali katonda Allah. yetenda natugamba nti qul bangambire huwa Allahu ahad, ye yoyo Allah omu, Allahu samad, Allah eyesigamizibwako ensonga z'ebitonde byonna. tewali kitonde kisobola kuyimirirawo nga Allah taliwo, ate ye Allah talina kitonde kyonna kyetaaga abeerewo. lam yalide, Allah waffe tazaala, walam yulade, aye teyazaalibwa. omuddu ayinza okugamba nti ffe katonda waffe ow'abasiraamu tazaala, naye ye ow'abakatuliki akola ki? azaala. ow'abalokole azaala, ow'aprotestant azaala. oyo yennyini oyo gwe boogerako abalokole oba abaprotestant nti azaala, oba aba Seventh Day, yennyini boogerako Allah, boogerako Allahu jalla jalaaluhu. Allah yeetukuzaako ekigambo ekyo ekigamba nti Allah azaala. mikwano gyange, baganda bange ab'ebitiibwa, Allah nannyini ggulu omusanvu n'ensi omusanvu, lam yalide, tazaala, walam yulade, ate teyazaalibwa. ebyo byonna ebitali Allah nga bisinzibwa, nga olaba Buddha, olaba basinza Mariya, olaba basinza Yesu Kristo, nabbi wa Allah oyo, Isa alayhi salatu wassalam, waliwo abasinza abalongo, waliwo abasinza emiti ginnakayima egiri emubende, waliwo abasinza obubira bukyewango wano ebunyiri, waliwo abasinza enjazi zikyeyitabya eyenabbaala eyo mu kijjo, waliwo abasinza ebisolo, sirya mamba, basirya ndiga, basirya basinywa, waliwo abasinza ebibumbe bino Lord Krishna, Ganesh, waliwo abasinza ebibumbe bya Mariya mutera obbalaba ng'afukamidde alina byakigamba, waliwo abasinza abafu, basinza entaana zaabwe, bazisaba, bazikaabira, bazeetondera. byonna ebisinzibwa ebitali Allah si bituufu. kale omusiraamu waba akkiriza nti ebisinzibwa ebitali Allah byonna si bituufu, kimuwa amaanyi okukkiriza nti oyo gwe bagamba nti yazaala yennyini ye Allah, era bamuwaayiriza. oba tukwatagana basiraamu, gwe bagamba nti yazaala Yesu yennyini ye Allah, era ekigambo ekyo kye boogera baba batemerera Allah, bamussaako ogugambo ogunene. era
Allah yagamba nti bonna abanumiriza nti nazaala buli bakyogera laqad ji'tum shay'an idda mba muzze n'ekigambo ekizito ennyo okuŋŋamba nti nnina omwana ng'ate nze sizaalangako. Kyova nti Allah yatuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama egimu ku mirimu egyamutumisa Allah ganti wayundhira alladhina qalu takhadha Allahu walada, otiise era otiise abo abagamba nti Allah yeteerawo omwana, ma lahum bihi min ilmin, ekyo kyeboogera tebakinaako kumanya, tebakinaako kumanya yadde n'akatono. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, ne bataata baabwe bennyini abaabibagamba tebabina okumanya. Ekigambo kye bakola okwogera nti Allah yazaala, era owulira abakristaayo babeera nga boogera ku Katonda bamulumiriza nti yazaala. They are proud of that. Benyumiriza mukuba nti Katonda yazaala, balaba nga kyabbeeyi omugamba nti Katonda yazaala omwana, era tebakoma ku ekyo, nabo kennyini ne beerabira abaabazaala ne beeyita abaana baani? Abaana ba Katonda. Era omusiraamu omugayaavu ku ddiini bw'awulira atali musiraamu nga ayina entegeera ng'eyo, ayita Yesu Katonda, mwana wa Katonda, alaba nti is normal, is their God and Allah is our God. La, Katonda ali omu ye Allah, oyo atazaala. Twagamba nti yagamba Rabbul Alamin, law kana fihima alihatun min dunillah, afwan, law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata, singa mu ggulu ne mu nsi mwalimu Katonda atali Allah, kati gwe bagamba nti yazaalanga naye Katonda, ne Allah atazaalanga naye Katonda, la fasadata, eggulu lyandisaanyeewo n'ensi yandisaanyeewo. Ku kye boogera nti Katonda bali babiri, baganda bange basiraamu tukakasiza ddala ne sekukakasa yenna nti Katonda ali omu ye Allah. Allah oyo atazaala atazaalibwa. Kino kye boogera Allah yagamba, kye bagamba nti yazaala, Allah yagamba nti iyaquluna illa kadhiba, tebalina kye boogera okuggyako bulimba. Kye boogera nti Allah yazaala bulimba, era ensonga lwaki nti Allah jalla jalaaluhu yannyonnyola nnyo ku buzaale bwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, gwe bayita Jesus alayhi salatu wassalam, asobole okwetukuzaako ogugamba ogwo ogubye ennyo gwe bagamba nti takhadha arrahmanu walada, nti Allah yeteerawo omwana. Rabbul Alamin nga weeri entegera y'Abanasara, era nga Abayudaaya Abayahudi ate bo bagambanga nti Allah yazaala Uzairu. Kati embeera yonna erimu okugamba Allah nti yazaala, ekituufu omusiraamu agiwakanya ate nga ge mazima. Allah lam yalide, Allah tazaala, walam yulade, ati Allah teyazaalibwa. Walam yakun lahu kufuwan ahad, teri kintu kirimweyitiya Allah. Oyinza okugamba nti ono genero yeewagudde ku magye, katusindike bajje n'abalala 5 bamukwate, tewali ali mweyitiya Allah, tewali kyenkana Allah tabaraka wa taala, ali yekka Allahu jalla jalaaluhu, omutuufu w'okusinza. Okimanyi nti yagamba omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, man laqiya Allah, omuntu yenna anasinkana Allah, la yushrik bihi shay'a, nga tamugattako kantu konna, dakhala aljannata, agenda kuyingira ejjana. Subhanallah, anasinkana Allah. Saba Allah teke mbaddu bano, yenna anasinkana Allah, la yushriku bihi shay'a, nga tamugattako kantu konna, nga amusinza yekka jalla jalaaluhu, dakhala
dakhala aljanna, Allah agenda muwa ejjana. Ate walla yagamba mu hadithi yongego yagamba nti waman laqiyahu, yenna namusinkana yushriku bihi shay'a, nga alina akantu konna kagatta ku Allah, dakhala an-nar, agenda yingira muliro. Awalla yagamba nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yenna alisangibwange ebigambo bye byasembyeyo okwogera alyoka ave mu nsi eno ng'agambye la ilaha illa Allah, Allah agenda muwa ejjana. Kati amakulu kyennoonyamu nti Allah tabaraka wa taala omusiraamu yandirwanye nga bwasobola akakase nti amusinza yekka jalla jalaaluhu, ate mugattako bintu birala. Bino ebisigadde bye tukola: kusaala, kusiiba, sadaqaati, kuzimba masajidi, gondera bazadde, ebyo byonna omuntu ayifunamu empeera nga Allah we yamutongoza amusinza yekka, tamugattako bintu birala. Naye gwe katanda n'asinza Allah, naye nga taleseeyo kusamira, taleseeyo kunyeenya nsaasi, taleseeyo kweraguza, taleseeyo kuba naziyirizi mu biwato, bukomo ku mikono obwalubaale, taleseeyo kuba na bibbo bya balongo n'ebifundiko bye bafuna mbu basse, ebifaanana ng'ebyo. Allahu tabaraka wa taala wabanga omuddu oyo amugeredde entegeera bwetyo n'agifiirako ng'agikkiririzaamu, ekituufu aba awanguddwa edduniya, era nga n'akhira talina mugabo gwonna gwalina mu maaso ga Allah. Saba Allah atukwatireko, atuwe okumusinza yekka, nga tumugattako bintu birala. Allah tumusaba ebbanga lyaffe lyonna asse ebyengera bye n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah yamutuma nabbi oyo sallallahu alaihi wasallam nga bashiran, nga mutiisa. Allah tabaraka wa taala yamutumira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amubuulirire, abeerenga amukangavvula, amulage nti kino Allah yakigaana, yamutuma nga nadhiran. Ate omuddu yenna akoze obulungi, Allah yatuma nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu amusanyuse nti ekyokoze kirungi maaso ga Allah, Allah agenda kuwa kinaabeere nga akinywererako. So baganda bange basiraamu, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyavunaanyizibwa gyendi, kyavunaanyizibwa gy'oli, okubeera nga tumwagala, okubeera nga tumugondera, okubeera nga tumugoberera alaihi salatu wassalamu. Allah gwaba akiwadde jalla jalaaluhu, ekituufu aba awangudde. Yagamba Allah tabaraka wa taala nti qul in kuntum tuhibbuna Allah, bagambe nti kibanga kituufu mwagala Allah, fattabi'uni, mungoberere nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe munangoberera yuhibbukumullah, olwo ne Allah agenda bakola ki? Agenda kubaagala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, era Allah abasonyiwe n'amazambi. Wallahu ghafurur rahim, era Allah waffe musonyiyi, Allah waffe wakisa kingi jalla jalaaluhu. Era yagamba nti qul ati'u Allah, bagambe mugondere Allah, war rasul, n'ennabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wemunaaba fa in tawallaw, singa munaativaako ekyokugondera Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallama, wemunaaba mukivuddeko ne mukigaana okubeera nga mukigondera ekyokugondera Allah n'omubaka we alaihi salatu wassalam, fa inna Allaha, amazima ddala Allah, la yuhibbul kafirin, Allah tayagala bantu bawakanya mateeka ge, tayagala bantu bamuwakanya nabawakanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakyo baganda bange basiraamu ab'ebitiibwa, tubeere abaddu abagoberera abagondera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, abamugoberera mu byonna bye yabeera nga yatumwa nabyo, bye yalagira tubikole kubanga bw'omugondera oba ogondedde Allah, bye yatugaana obikola tubireke
kuba bw'omujemera oba ojemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ng'omukkiriza yenna ekikwawula ku atakkiriza Allah nti oteeka mu nkola ebyo ogondere ekyo Allah kye yatuma nakyo omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yagamba nti tukikole n'okikola, kye yaziyiza tukireke n'obeera ng'okireka. Nsaba Allah tukwatireko ku kubeera nga tugondera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Olunaku lumu basahaba banyumya banne b'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti abasajja bajja abayudaaya okuva e Najirani ne bajja okubeera nga bawakanya omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku mawulire agakwatagana ku kuzaalibwa kwa Isa ibn Maryam oba gwe bayita Jesus alaihi salatu wassalam. Mbakakasa abasiraamu nti omusajja oyo gwe bayita Yesu oba gwe bayita Jesus alaihi salatu wassalam nabbi wa Allah era mubaka wa Allah, si mwana wa Allah jalla jalaluhu. Era abatali basiraamu gwe bayita Yesu mu luzungu tugamba it doesn't belong to them, si waabwe. Gwe bayita Jesus si waabwe, wabula bakwata Isa ibn Maryam ne bamujwetekako obulimba nga balaga nti Yesu mwana wa Katonda obwo bulimba, nga balaga nti Yesu Katonda obwo bulimba, nga balaga nti Yesu alina divine powers obwo bulimba, ne maama we Maryam bulimba, si mazima yadde n'akatono. Kati abasajja abayudaaya okuva e Najirani bwe bajja okuwakanya omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama omulaga nti Yesu mwana wa Katonda, Yesu Katonda, alina kye bayita Trinity, God the Son, God the Father, the Holy Spirit. Allah tabaraka wa ta'ala ebiseera ebyo we bajjira eri Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam teyayina response, teyayina answer ku Yesu yani. Era bwe bajja okuba nga abeebuuza ku Yesu yani alayhi salatu wassalam, azin nga bamuchalenjinga abalaga Allah kyagamba ku Yesu yani nga bamuwakanya, Allah nassa, subhanallah, Allah yassa message yonna ekwatagana ku Yesu yani Allah agissa oluvannyuma olw'abayudaaya okwatakinga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga balaga nti Yesu mwana wa Katonda, Yesu wa kusatu mbasatu n'ebirala. Kati Allah nassa suratu Maryam nga Allah annyonnyola ku Isa yani okuva mu kuzaalibwa kwe. Allah nassa content endala mu suratu Ali Imran n'ebifo ebyenjawulo nga Allah alaga Isa ibn Maryam yani Yesu yani. Era singa omusiraamu Allah amusaasira n'ategeera butegeezi Yesu yani, wallahi tasobola kubeera paati y'abajaganya 25 nti kuzaalibwa kwa Yesu omwana wa Katonda haramun, kubanga Allah yagenda okussa obubaka obwo. Abasiraamu tebayina defensive mechanism, azin bayina kuwakanya batya abayudaaya ku bulimba bwe boogera ku Yesu, kubanga yabeera nabo ne bakyusa content entuufu gye yalekawo ne bateekawo bulimba. Kati Allah jalla jalaluhu nassa defense ku ekituufu Isa yani. Allahu tabaraka wa taala nga wetwayogera yatandikira ddala ku obujajja bwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Era Allah yatulaga nti omwami Imrani yalina mukyalo yo gwe bayitanga Hanna mu suratu Ali Imran. Imrani ne Hanna ne bazaala omwana omuwala eyali Maryam. Maryam yali mukyala wanjawulo mu bakyala b'ensi eno, ye mukyala yawangaala emyaka gyonna egy'ekivubuka nga si mufumbo naye ate nga teyeetabyeko mu bikola bya buseegu. Era nga ekyalo kyonna kyegatta ku mpisa ze nti yali mukyala mulongoofu, yali mukyala akuuma ensaaze, yali mukyala mukkiriza. Kati Maryam obuwangaazi bwe
Allah yamusitula nga bwe twayogera n'amussa mu mikono gya nabbi Zakariya alayhi salatu wassalamu. Era okubeerawo kwa nabbi Zakariya ne nabbi Isa ne Maryamu bali mu kiseera kyekimu. Kati Allah yakwata Maryamu n'amussa mu mikono gya nabbi Zakariya, wabula bwe yavubuka ng'omwana omuwala lwali lumu n'atambula nga Allah wanyumya mu suratu Maryamu ne mu suratu Ali Imran, yatambula n'ava mu bantu be n'agenda mu kifo ekyebuvanjuba w'omuzikiti ogwa Baitul Maqdis we yalinga awangaalira. Eyo Allah gye yamusanza ruuhu mwoyo mutukuvu Jibrilu alayhi salatu wassalam, fadamathala laha basharan sawiya, n'amufaananira omuntu yennyini nga ye Maryam alaba musajja gwatamanyi naye nga ate yali malayika ya Allah eyitibwa in kunta taqiya. Nsaba Allah kuntaseeko bw'obanga olimu akate Allah ndeka tomalako mirembe gyange, tonkolako nsonga yonna, nze nkutya nawe nesonyiwa. Namugaa nti ana rasulu rabbik, nze ndi mubaka owa Katonda wo gyenvudde, Katonda wo yantumye gwosinza. Ensonga endeese li ahaba laki ghulaman zakiya, li ahaba laki ghulaman zakiya, nzize kuwa mwana mulenzi ate nga agenda beera mutukufu. Yamugamba butya bwe nnaafuna omwana nga tewali musajja yenna nkutteko ate nga siri malaaya. Malaika nemugamba nti kadhalik qala rabbuk huwa alayya hayyin, bwatyo Katonda we bwagambye yo Allah gyali ekyo kitono nnyo mu kulabako ng'ekitondo olaba nga tekisoboka, onaaba ota n'omwana nga tolina mwami ate toyenze, naye teweeraliikirira eri Allah akasonga katono. Allah waaba ayagaddeyo okukola ekintu akigamba beerawo ne kibeerawo. Era yamugamba nti ensonga amran maqdiya, yawedde dde okusalibwawo, akaseera konna ogenda kuzaala omwana. Bw'atyo Maryamu nga Allah watunyumiza mu suratu Maryamu, tewaayitawo kaseera wennyini awo Malaku Jibrilu neefuuwa mu bwereere bwa Maryamu, n'afuna olubuto olwo nga kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe yafuna olubuto, Allah atugamba nti fahamalatuhu, n'abeera nga asitula, yafuna olubuto olwo n'agenda nalwo wansi w'omuti oba ku kikindukindu ky'omuti gw'entende. Allah wabeera animye mu Quran talondalonda buli kigambo, alondamu ebintu ebiri jeno. Kale Allah yatulaga nti Maryamu yafuna olubuto, era abamanyi bayawukana ku lubuto lwe. Abamu bagamba nti olwalufuna n'aluzaalirawo, abalala bagamba gyali emyezi 3, gyali emyezi 9, gyali 8, naye abamanyi beegatta ku kigambo ekigamba yafuna olubuto ng'embuto ez'abakyala abalala, era n'amala nalwo ebbanga abakyala lyamala nalwo. Era bagamba nti we yafuna olubuto ne lutandika okuzuuka, abantu olutegeera, yabula okuva ewakati yaddamu kulabika. Era ne babakana n'omulimu ogw'okunoonya Maryamu yalazeewa, kubanga bo tebaamanya nti mu kubula kwe yabula ng'ayina olubuto. Allah tabaraka wa ta'ala nga batugamba betwalinawo mu darusu ewedde, Allah anyumya naga nti Maryamu yatuuka okuzaala, fa ajaaha almakhadu ila jidhi nakhla, ebisayo byamusimba n'agenda bakita batya kino ekyomuti ekya wansi bakita batya, kunduli kati mbasaba tusemberesembereko wano inshallah. Mbasaba busabi bannange, wekiba kikulumye tosembera, nsaba Allah nsonyiwe, naye nga wekiba tekikuluma Qasim tusemberesembereko inshallah.
Mudaruso olwananga n'osembera kuba shaitaani bw'ojja okubya ekikonde kyotalabanga okujjako oyinza obba okwoye nga wetaaga kawewo no problem kwotwagala obe ng'otunula era oba wakayingira tokoppa b'osanze basumagira kibakoze nabo kibasuseeko bususi gwe tunula twagala batunula mudaruso. Kati Allah agamba Rabbul Alamin nti olubuto lwe lwamusimba neyekwata ku nduli yaki ku nduli y'omuti gw'entende. Qalat n'agamba nga alajana ya laitani nga zinsanze nga ndabye mitu qabla hadha singa nafa nga sinnatuuka ku kino wa kuntu nasiyan mansiya nembeera ekintu ekyerabirwa singa saatuuka mu budde buno bwakuzaala. Abakyala babeera bazaala nga twayogera omundi ogaggwa bayita mu bulumi bungi era bangi bwazaalayo mu babiri ng'akidduka naye kyembakakasa abakyala basiraamu tewali Allah kintu kyeyakola nga kyabwereere oba ntegereka oba okola emirimu gya Allah kifaananyeeko ng'akolera abantu abali civilized. Abantu abakolera mu nsi z'abazungu bagaggawala mangu singa bakolera mu nsi za Afirika n'ez'Abarabu ku lw'ensonga nti ye omuzungu buli kookwatako akabalamu ssente oba ntegereka. Ate wano mu Afirika oli akuleeta kwera lujja bakusanga ate osiimula kakuubo ate nga mukambwe n'empya akuba naye nga yali akuba omulimu yagamba kwera lujja. Wano mu Afirika osanga asikaali ayoza emmotoka ya mukama we naye nga sente zebategeragana ku bwasikaali tezikyuka naye nga emirimu gyeyongera buli ssaawa. Era wosanga abakozi ba maids sebe bomu nnyumba eyajja okwoza ebintu ng'ate amezze landiro bamita batyo yewawako omusajja ng'ate ali ku mirimu gya nyinimu nga maidi eyajja okwoza ebintu n'okusirisa omwana nga asirisawo omusajja muki musajja mukulu babatikka emirimu ne batabateeramu kaki kabonasi kuba singa waakola ekyo ezambi lyabakoze nga bamuwayo naye akola lya gundi bwereere. Naye mu nsi z'abazungu buli mukozi kakwatako bakasasulira. Kati ekyo kifaananyi ate ku Allah kiyitirira. Allah teyaleka bakyala kuba na bulumi bwa kuzaala n'atabasasula mu bulumi bwabwe. Twana extend nti Allah yatekawo insurance nti omukyala yenna agenda mu kuzaala ng'abadde mukyala mukkiriza n'afiirayo mu kuzaala n'ayitirayo Allah amuwandiikako shahada abanga agenze mu lutalo lw'eddiini n'afiirayo. Kati ffe abakyala basiraamu bwemubanga mu addressing ensonga zammwe mukimanye nti endaba yaffe abasiraamu ensonga ndala ku ndaba y'abatali baki basiraamu. Ye atali musiraamu azaala fashion just azaala buzaazi alabirawo ng'afunye olubuto n'alirawo ng'azadde. Naye ffe tuzaala baana tuzaala bagenda gasa umma era etwa tuzaala abaana tuzaala tulina niyega nti kamuzaale anaasazanga abasiraamu kamuzaale anayambanga community mu mbeera bweti ne bweti. Naye tuba tuweerera omwana tuga nti kamusomesa obusawo musomese n'eddiini aliyambanga abantu ataasa obulamu bwabwe nga ti nekyasente kijja luvannyuma lwa niya eno ennungi gy'olina. Kati Mariyamu bwe yafuna olubuto lwamuluma n'atuuka okulaajana era bwe tugenda eyo mu bakyala gye bazaalira bayitabe batya muleeba eyo owulira ebigambo jamaatal khayiri era oluusi oyinza okugamba nti ono takyaddamu kuzaala wayitawo omwaka gumu n'emyezi ebiri ng'akoze eki kati omukyala siyoono ogolaba nebbaawa ze nti bamma be bano abakamotoka akeeru yagamba atya nti tali bambi yali ayogeza bulumi. Allah yagamba ng'anyumya ku Mariyamu nti Mariyamu yagamba nti singa kale nafa nga sinatuuka ku lunaku luno fanadaha yali ali awo n'akoowoolwa min tahtiha okuva wansi we ala
tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Eddoboozi nga limugamba tonakuwala, katondawo amaze oteeka wansiiwo omwala. N'amugamba ekyokubiri nti wahuzzi ilaiki bijizi nakhla, nyenya omuti gw'entende ogwo weekutteko ng'ogunyenya oguzza gy'oli, bw'onaagunyenya tusaqitu alaiki rutaban janiya, gugenda kukusuulira entende nga nyengevu. Baganda bange basiraamu, Allah gwe tusinza rabbul alamin, enkola ye y'ebintu teri nga yaffe, ntegereka. Abategeera ba exegetes, abategeera irimu eno obulungi batugamba Maryam yagenda okugenda wansi w'omutego nga tekuliiko ntende, ntegereka. Allah nassaako entende. Kati muntegerayo omuntu agamba nti wezinaleetera ekimuli, ye omusana egukwata ekimuli nezitateekako, omwana wange agenda fiire enjala. Allah yassaako ntende nyengevu. Omuti gw'entende gubanga omuti gw'ekinazi, ogwo omuti guba mugumu jamaata de khayiri. Era ne bagamba onyenye omuti ogwo kuveeko ebinazi, ng'oli musajja olina amaanyi bulungi nga olwa mustaafu oyo, oyinza osiiba enjala nga kwebiri waggulu, nga bagamba nyeenya muti gwe wenyeenya. Naye laba Allah we yagondeza Maryamu nakawere wakaseera kennyini ako, enjala emuluma kuba omukyala waba yakazaale afuna ebizibu bibiri ku sport. Wasooka otulo addako njala, bwasooka enjala addako ki? Addako tulo. Kati abasajja abaleka abakyala mu malwaliro nga bagenze okuzaala mukola bubi, era munzikirize mu butongole nkuliseeyo omuzira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulika taata Uwais ewe yakavaayo, era guno omwaka y'omu ku basajja bankubye omupiira. Guno mwaka sifunyemu mwana, munsabireko Allah ankolere enteekateeka. Guno mwaka sifunyemu mwana, Allah awadde taata Uwais jo, yamuwadde jo evubuka. Allah akutere mubaraka ya rabbi. Allah abatuwere ilimu ategasa, bawe sente bagase umma. Natuwa Ibn Taymiya naye muzeeyi mulala ali wano, tulinamu mulala wano muzikiti gwaffe nani wasitudde omutaga kati yaseba amiiri yatuwa Salahuddini, olina okutambula natera okutambula. Allah teke mubaraka. Natuwa Shuraimu, kitaawe abuzeewo bubuzi, tulinamu Shuraimu. Alhamdulillah. Natuwa nani omulala yakuwa nawe olinga director waliyo plan ate kugambye Shuraiki. Shuraiki oyo wange, era nebaza Allah omwaka oguwedde, naye guno omwaka sinna tenakoze eki kyenaalabye. Kati Shuraimu wa Abdul Azizi. Kati gwe nkwogerekoki? Allah ateke mubaraka. Ekituufu kibi nnyo abasajja abasindika abakyala agenda azaale, n'addukayo physically, n'addukayo supportically, webakiyita. Naye gwe erinnya ndyerabidde ery'omwana kyovudde ompita ku lugwanyu. Yatuwaanya omulala oyo Atiya Radiya emani Atiya Radiya. Nsaba Allah atwongere omululu gw'okuzaala. Muddemu amiina. Basiraamu simanyi kyemuzanyirako. Nsaba Allah atwongere omululu gw'okuzaala mu halaali. Ate betuzadde saba Allah aleme tulekerera, kubanga abalabe bajja tusekerera. Ontegeera? Wallahi kinyuma okuzaala abaana bo. Kati nganze benjagala 20+. Ate abaana abo nabeera nga basoma mu nsoma ennungi, nga bambala ne banyuma, nga balya ne beebaka ne bakoowa, nga bazukusa kusaala fajiri. Wallahi omulaba awulira nga afa, kubanga omulabe tayagala tuzaale, ayagala ozaala obwana obu, akamu kagwe eddalu akalala kaffe emmotoka. Mu myaka gyana atoddeyo mboddeyo buto ozaale buto.
naye kyamazima buba buli azaamaanyi kuba Allah yakola okuzaala nga tekuba nga kwasa mayinja. Okuzaala kuba kwa ssanyu, osooka noseka ogenda ova mu nseko ezo ng'olina okugenda nga enakifuma buli mwezi, gubeera buli mwezi buli myezi ebiri buli mwezi. Amasalimani taliyeeyo namiira muhtasiba tebaliyeeyo, si buli mwaka. Lano Musa la Musa wabuukidde ekigaali buliki buli mwaka. Ulira Musa buli mwaka ne taata Ibn Taymiya yakabingira abikutte. Kakati nsaba Allah atugondeze. Mariyamu yalajana n'agamba Allah n'amukolera enteekateeka, yamuweerawo ebyokulya n'ebyokunywa wennyini waali awo. Bwe yamala Allah n'amugamba Mariyamu situla omwana oyo. Jjukira bali ku kyalo gye yava bamunoonya tamanyi gye yalaga, nga situla omwana oyo omutwale gye bali. Bani Allah alwana entalo. Saba Allah aleme kutulekerera mu budde bw'entalo zaffe. Allah yalwana olutalo lwa Musa ne Firawuna. Subhanallah. N'asitula Musa gwe banoonya n'amuleeta mu maka ga Firawuna amunoonya. Bwe yamala omutuusa mu maka ago n'amugaana oyoka amabeere gonna agali mu lubiri, nga buli lyakombako alifujja twala mumuli. Ate bwe banoonya ayonsa, gwe baatuma okunoonya n'ayonsa, baatuma ate mwannyina. Mwannyina yatambula ebigere ebi nga yamanyi yazaala ono gyali yennyini gwe baleeta. Kati maama n'ayonsa mutabani we ng'ate mulabe we wamusasulira. Ne Allah omumanyi bulungi. Teyakoma ku ekyo. Musa nga sukulu fiizi, emmere, empale eyabise, sente zonna ezirabirira Musa za Firawuna. Naye nga Firawuna amaze ebbanga ngatta Abayisirayiri ng'anoonya Musa. Allah omumanyi. Teyakoma ku ekyo. Musa yennyini Allah gwe yafuula ensonga yasaanyawo Firawuna. Bwe baali banoonya Mariyamu kyokka gyali agasseeko ekyokubiri ekinene, byali bisatu yabula. Ekyokubiri yafuna olubuto. Olubuto lwe yafuna terumanyibwako nyiniro. Ekyokusatu ate n'aleeta bebi. Ekibuuzo naam. Ekiseera we yabuulira paka we yazaala omwana yali awangaalirawa. Okusinziira ku Ibn Kathiri mu Qisasul Anbiya gye yatuwandiikira, yagamba nti yali abeera Bethlehemu. Katugambe nti yavaawo wano mu Kalagi bamutegeera n'addukira e Naggalama. Eno bamunoonya e Kalagi bebuuza oba yalaga luddawa, naye ng'ate ye ali Naggalama. Yafuna ekifo nga tewaliyo muntu yenna akola ki abeerayo, ng'abeerayo yekka. Notuuka okuzaala kuno yali ogu na Rabbul Alamin nga nazaalanga nako. Allah n'amukolako midwife n'azaala ka bebi ke. Allah n'amuwa ebyokola byetwogeddeko n'asitula bebi we. Kati akazito kajja, Allah amugamba kwata bebi odde gye bakunoonya. Magezi go gwate okwata bebi oddawa. Eyava mu Kalagi okwata bebi ate okwata lwa nakifuma. Allah yamugamba kwata lw'ekalagi lwennyini. Buli yamukubanka amaaso. Bannange Mariyamu gwe tubadde nga tunoonya yaddawa, ate wunazze na mwana wamma kaabula lwa bwenzi kalina olubuto bannaye akaakaana keesirisanga bubugira ebijala biibi mubwenzi mwe butudde. Ojjukira obugambo bwe butyo obusendeekerevu nga babukwolekeza. Era n'obeera imaamu ng'osaza asiramba n'emyaka 10 oba 4, tewali ayinza kuyita imaamu mulamba. Omala kukolayo guzambi ne baga nti kale imaamu mulamba. Noga nti banne ebbanga gye mmaze nammwe temukiŋŋambangako. Bakuyita mulamba basobole okunyweza obulungi mu kibagala okuvunaana. Kati Allah amugamba situla omwana ogende gye bali. Mariyamu
yatya kama Allah ngenda gye bali ngenda bagamba ki Allah kubanga emboozi eno Maryamu gye yali agenda okwogera bagirisiivinga ng'eva mu mulalu ate nabadde entambula ate malayika anajja aye nanga mugenda wallahi okusomooza wano Ibn Kathir yaleeta abasahaba ab'enjawulo baleeta nabbi Yahya alayhi salatu wassalam Maryamu kankwe ku mboozi eyo katono wano Maryamu bwe yamala ofuna oluki bwe yamala ofuna olubuto yakyalako ewaani ewa muganda wa maama we yali mukyala wa nabbi Yahya alayhi salatu wassalam bwe yatuuka waali mukyala wa nabbi Yahya agenda okuwulira nga kyeyeetisse mu lubuto kikola sijudi ku lwono kyeyeetisse mu lubuto emboozi yadde oluvannyuma nti okimanyi nti wewajja wendi nawulira omwana wange ng'akyusa position ng'avunnamira omwana wo nga Yahya awa Isa ekitiibwa kati Maryamu bamubuuza bali bagezi bamuga nti ekimera omuti gusobola okumera nga tewali nsigo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi kati ekooti etudde Maryamu alina okwogera omwana yavuddewa ebimu ku bibuuzo byebabuuza Maryamu mwalimu ekigamba Maryamu nti wangi omuti gusobola okumera nga tewali nsigo. Ndowooza wetwetere ekigamba nti ku nkoko neggi kiki ekyasooka kibuuzo kizibuzibu kubanga fene Eva woolaba ameze omuto ogenda omumugyayo wansi ng'eriyo ensigo yaki ya fene. Kati babuuza Maryamu omuti gusobola okumera nga tewali nsigo. Maryamu abaddamu ku leve nnene ani yaleeta omuti ogwasooka? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gwe okayanira muti guno na nsigo yaagwo naye tonnaba kuddako mabega ate guno omuti gwokayanira ani yaguleeta? Bwe yamubuuza ekyo nekimumukola ki nekimumegga. Wasobola okubaawo nga tusanze omuti gumeze nga tewali nsigo n'ebirala bingi byebamubuuza Maryamu n'abaanukuza naye nga abaanukulira ku leve esingako bakola ki kwe babuuliza. Kati Maryamu we yajja ne mutabani we Maryamu agamba Allah ngenda kubagamba nti wallahi basiraamu webaze Allah nti wakkiriza nti Yesu si mwana wa Katonda. Abasajja abo abali mu kyaki balina obuzibu era obeera naye n'omunnyonnyola n'alabanga gwe ayogedde amazima wama nakugamba naye omanyi musiraamu mu buzibu muwakana ate ekirala ekikuwakanya toliiko ani toliiko mwoyo kuba okukkiriza nti Katonda yazaala mu Maryamu oyina kumala kubaako mwoyo. Ate bagamba omwoyo tolowooza nti boogera kirala kiri awo. Omwoyo gukwata omuntu mu ntegeera yaabwe nga olaba amajini egatula ku muntu. Kati omuntu atuddeko amajini entegeera ekyukana n'abaana abataliiko majini era abalina byalaba byotakola ki byotalaba. Kati ekino ekintu okuva olunaku Maryamu lwe yazaala Yesu paka ensi lwerisaanawo kyasigala nga fitina era nga kigeze eri abantu. Maryamu agamba Allah ngenda batandika ntya? Allah amuga nti gobasanga toyogera n'omuntu n'omu kuba tolina kapasite esobola kubannyonnyola. Buli akubuuza Maryamu omwana amugjewa sirika osonge ku mwana bagambe nasiibye okwogera seena kwogera nammwe. Ne bakuŋŋaana babeera bamusanga waliko 24 nga buli amulaba agamba munne nti bannange Maryamu nazze naye atazze n'ekintu ekyewuunyisa ate alina n'omwana
akaana buli naku kamalaya bakuŋŋaana Maryamu nadduka mu nju yaabwe. Ensonga ya Yesu yazitowa to an extent nti yattisa nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam. Bwe yamala obannyonnyola nti Yesu oba nabbi Isa alayhi salatu wassalam azaalibwa naye nga nteekateeka za Allah, abakafiiri mu Bayudaaya bagamba ono Zakariya ono yabadde ng'abeera n'akawala ako, yayingira gye kabeera yakola biki? Zakariya yayagadde omwana oyo. Wallahi yagezaako banyonyola nga tebawulira. Bagoba nabbi Zakariya, omuti ne gumulengera ng'ajja ne gwasama. Nabbi Zakariya n'ayingira mu muti. Okuyingira mu muti teyalinda oda kuva wa Allah. Yo olaba omuti gwasame n'ayingira. Kale Allah n'akimulekera. Shaitani nekwata olugoye lwe ne lusikako akalenge. Bwe yayingira omuti akalenge kasigala bweru, omuti ne gweggala. Abaali bamugwa bagenda otuuka gati omusajja abadde wano teyeeyongeddeeyo, tazze eno. Shaitani nebalaga nti ali mu muti ogwo n'akagoye kaako. Ne baleeta omusumeeni ne bakutulamu omuti ne basaliramu ne nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam. Kyova nti mu suratul Baqara ne mu bifo ebirala Allah ayogera ku Bayudaaya nga bagamba nti mugamba nti tubaleetere bino na bino mugenda kukkiriza. Nsonga teyabattisanga bannabbi be nabatumira. Mubamu ku bannabbi abattibwa mu mikono gy'Abayudaaya mwalimu nabbi Zakariya. Naye nga alayhi salatu wassalam, naye nga okufa kwe kwali kwekuusa kuzaalibwa kwa nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Nabbi Isa maama we atuuka naye mu bantu be, bamubuuza bamugyewa, kitaawo teyali musajja mwononefu, maama teyali malaaya, Maryamu ng'oleese ekintu ekyobuwemu. Baali bakyaleekaana fa asharat ilayhi, n'asonga ku mwana. Qaalu, ne bamugamba kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, twogere tutya n'omwana ali mu kibaya, mwana muto, ffe gwotusongerako ffe twogere tutya ne bebi. Baali bakyaleekaana. Qaala, n'abagamba inni abdullah, nze ndi muddu wa Allah, ataniya alkitaba waja'alani nabiyya, Allah mpadde ekitabo era nfudde nabbi we. Akaseera konna we naakulira nze ndi nabbi, ate n'ekitabo Allah kyampadde rabbul alamin. Waja'alani mubarakan, ate Allah nfudde wa mukisa ainama kuntu, wonna we naabeera. Wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya, Allah ndagidde nsaale ntolezako ebbanga namala nga kyali mulamu. Allah naga nti wabarran biwalidati, Allah ngambye wabarran biwalidati, Allah ngambye ngondere muzadde wange. Mu Quran ne mu ahadith, when ndi mistaken you can guide me, sirina aya gye nali ndabye ng'eyogera ku muzadde omu yadde hadithi okujjako wano Allah ng'ayogera ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Buli Allah wagamba nti mugondere abazadde aleeta bameka? Muzungu agamba nti I pity you, nkusaasira gwe wenna ng'afuna obutakkaanya ne maama wo naye ng'oyagala nnyo taatawo, n'otuuka n'ovaamu ekigambo ekiri sataniki ekigamba nze jjana y'abakadde nja giyingirira ku taata, eya maama yankola ki? Weebale gadi owaaye ovuze naye amasannyalaze sinayakusotta, muze kitange ku bye yankola. Mu butuufu bannange bakola n'ebibuuzo nenziramu mwaka mulamba nga sente azirina teyampeerera, ejjana y'omukadde bwe banga eri ku taata eyo ennemye. Yogera nga abatisa amalwa mu kaki? Mu kamwa, kubanga gajja ne gajjako obwongo bw'omuntu. Akadde kajja tuuka wallahi ojja kubitereeza. Era abazadde ogirese, olina ejjana eriyo, ogenda kuyingira mu yabibaawo, wonalabe ya Allah eganye ng'okole wali eyiyo nti osaka ekigambo janna ng'oyingira omwo. Ebyo Allah bye yagamba nti buli muntu omujeemu
abazadde bagamba nti bagondere musijja mugondera yankola bino. Allah gati walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim, singa onalaba kuba kyewaggula omuzadde bamugamba gondere omuzadde muzetombuulira tunalabagana mu maaso ga Allah, wonaamulabako oyo ayogera oyo alinga eyayimira ka lediyo ng'akotesa omutwe gwe mu maaso ga Allah. Qaala inda rabbihim, ng'ali mu maaso ga Katonda we ng'agamba rabbana, ai Katonda waffe, abesarna, kati Allah tulaba, wasami'ina, kati tuwulira. Zino saawa tubagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange yenna ali wano nga olina obutakkanya ne maama wo wetuva mu ddalasa eno mukubire kasimu, nanze nkugamba gujja kwefuula mutolinaako ssente, ne singa onaafa ekiro ojja kwegoma singa ze nayina zonna ku akawunti nazikubiramu muzadde wange ntukwatagana. Bwekiba kiganye ekiro kyaleero ngaessimu ye teriiko madde nsaba notagenda ku mulimu nkeerayo kozi nga mukujja wano okusaala oleese malala, naye oba ozze kukimajjana temuzannyira ku bazadde. Oba ntegereka taata naye tabereka naye wantondo egyo emyaka naawe wonagituukamu ebitendo byegyo emyaka ntondo akuyita emirundi egi nga towulira nno nayomba olunaku lulamba nomuyita natakuddamu naawe kasita bazadde tugo nomuyita emirundi 10 nga awulira agamba siitabira ku kyayi. Omuzadde nze neewuunya Allah yakola system bwe yali akola hairaka eyo. Allah yasooka Eva ye Allah yasooka mu bagonderwa yasooka ne kuddako omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kifo ekyokusatu yaleeta bazadde babiri, teyaleetako omu, yaleeta aba. Era yenna ayina muzadde wo nga mulamu, oyina ekimu ku ebi, oyina ejjana waba akulabako n'amwenya. Qasim ate oyina omuliro, singa akulabako n'atumbuka n'akola ki? Nosetule ndabiramu waggulu nga nti muzeyi n'omwejo kati akabasobo ati nja namukuba wateeterezi. Abo bajenu sina 5 star oba 100 stars. Allah abasaako ekigambo n'agamba nti wa imma yabilughanna indaka al-kibar. Sagala kola nsobi mu Qur'ani nga muli awo sokompeko aye mpaako bubi sheikh ate watudde wala kijja kunyamba etuuke bulungi wano. Naam, Allah yagamba nti yasalawo Katonda wa mu suratul Isra'i nti temusinzanga okujjako Allah n'abazadde babiri mbayise bulungi. Singa batuuka mu myaka gy'obukadde nga wooli omu ku bazadde ababiri oba bombiriri n'omanya nti bakaddiye naye nze wendi, wamala fala taqul lahuma uff, togezanga n'omugamba nti Allahu akbar. Eki kyokka kyokka tagambe nti omuvuma, olira muvuma agambye oyinza obadde wakagenda ku peegi yo woti oguddewo kompyuta otudde otandise onyiga nagasula muzeyi nekyokka nakavaawo anzobana atumana kyayi kyokka kyayi atudde waali akoti newowereza kyayi newosinikirako aziningamba nosekae noseka nga omwa kyayi nomwerako bulubandi kali kawayogedde kali kabyononyi byonna totawaana gende wobudde bumale ne kompyuta zo mukabuli zigenda kufuukira omuliro. Allah yagamba nti wala tanhal huma wekyo wegamba wembijira. Qur'an gyensomera ku midiya kuno evunaanyizibwa ku Sheikh Ashraf Muhammad bwebanga eteredde bwekyama mbasaakoze murajaa munsonyiwa. Kakati Allah yagamba tobakayuukiranga. Bwe nasoma ebigambo ebyo ne ŋŋamba ate bano gwe nalaba ku midiya okwo ng'akutte embooko
maama ali wansi akuba. Subhanallah. Allah yagamba tobakayukiranga ate n'okuba oyo akubwa. Nsaba Allah ansaasire nammwe abakole ki abasaasire. Ni wallahi abazadde bazitowa mu maaso ga Allah. Allah okumanyanga ku bazadde yagenda wala ne waba si musiraamu nga muzaddewo ye Peter omaze swala obadde weetegese ogenda mu ddarasa naga ogenda kundeka otya Musa ng'amazzi sirina. Musa abaddalagawa abaddalaga Musa mu ddarasa ate motoka eriweegi etwala abantu muki agenda kusoma ddiini ate maama mpita ate Margaret sina muki sina musiraamu ate ngene ku mazzi nzijemu ekanzu. Olumwigamba nti ikale maama akwale kiduma n'ayitira emmanju w'ennyumba bw'ati n'alinya muloka y'abagenda mu ddalusu. Amagezi genkuwa nga wotagenze kima mazzi ne mu ddarasa togenda kubanga byonna tobanja ate ogenda kubwa. Werabidde sahaba yajja eri omubaka Nabi Muhammad sallama yajjanga yewaana tugende ya Rasulallah tugende kuba omulabe mundu nze ya Rasulallah mama mulesa akaaba ne taata mbabuuse bubuusi tebanzanyira konze ndi ninja ya Rasulallah. Namugamba obabuuse bubuusi anti yojja naayo eno gyolaga si gyeriddayo gendo bayise bulungi bamwenye basanyuke Allah agenda gikuwa eno gyolaga teriyo. Saba Allah tuotegeera abantu abo aye nabo tubasaba kuba ku media kuno babeerako batuyambeko tuyingire jana. Okitegeera Musa mwaneri abazadde bafuuka banninja nawo bwategeera nti munene nakukunya jamani buli omujjako ejjana nagikusuuza agenda oyingire jana nga nakusikesa ati nakuzza emabega bone nsaba Allah batugondeze jamani. Si byangu ne kasambeera mwenna muli bana ddiini olaba munnagifuluma ng'omutanga akola ki ng'ayingira bw'atyo. Allah tabaraka wa taala atunyumiza ku mukyalo oyo ne mutabani we yagamba Allah mulimu atusaziza na aya ezo mu magaribi bwe yamala onyumya ku Yesu yaani n'agamba dhalika Isa benu Maryam. Oyo gwe njogeddeko waggulu mu aya ezo ye Yesu mutabani waani wa Maryam. Aya egwayo etya qawla alhaq kigambo ky'amazima alladhi fihi yamtarun kyemulinamu okuwakana mukyo mukibuusabuusa temumanyi kituufu kyeki naye nze mbabuulidde ekituufu nze yatonda Isa gwe bayita Yesu bye mbagambye ku ye byebyo. Oyo Yesu si mwana wange. Yesu mwana waani? Yesu mwana wa Mariyamu era nga muzzukulu w'omusajja yayitibwanga ani? Yayitibwanga Imran. Allah yagamba rabbul alamin tuma kana lillahi an yattakhidha min walade tekigwaniranga Allah kweterawo mwana. Yagamba rabbul alamin idha qada amran waba yagadde okukola ensonga yonna Allah an yaqula lahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah agamba ensonga yobeerawo nekola ki nebeeranga wayagadde. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum nakanti Allah ye katonda wange ye katonda wammwe. Ono ye Isa ibn Maryam yayogera fa'buduhu musinze Allah hadha siratun mustaqim lyekube ki egolokofu. Fakhtarafa al ahzab min bainihim kati abayudaaya bano Yesu bye yali ayogereramu nga mwana muto ne beeyawulamu ebibinja bo bennyini. Fawailu lilladhina kafaru min mashhadi yawmin azim. Okubonaabona obubi bugenda kwolekera bonna abaakafuwala ku Isa yaani olunaku lwebagenda okusinkana olunene yawma alqiyama nga basinkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bino kati mbibagamba tuyinza obba mu kalaji baadallah nga afwan bino bibagamba nga nange mbyegamba na buli yenna waali musiraamu si musiraamu. Allah yakomekkereza obuzaale bwa Isa na bino ebigambo mu suratu Ali Imran yagamba nti dhalika natiluhu alayka min al-ayati wa dhikri al-hakim. Allah yagamba nti bwekityo tukusomera gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-ayati
mu verses za Quran wa dhikri al-hakim era n'okujjukizibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ku Isa yani inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam amazima ddala ekifaananyi kya Isa okutondebwa kwe nga talina taata ayina mama yekka kifaanaganako nga Adamu eryani eri Allah tabaraka wa ta'ala khalaqahu min turabi Allah agamba namutonda nga mujja muki mu ttaka thumma qala lahu kun fayakun enamala okubumba ekibumba ekyo neŋŋamba beera omuntu n'abeera omuntu alhaqu min rabbik agonno ge mazima agavudde eryani eri Allah ku Yesu yani fala takun minal mumtarin togeza nobeera mu abakola bati professor abakola batya fala takun minal mumtarin olwakagambo ku Luganda akakijjayo bulungi okubanga walolide ku muceere ogw'amayinja ddala mulamanzaani ku magalibi ng'ogaaya naye nga tonyweza okola ki ogumumunya nga ogaaya naye nga amannyo omakinga sure galina kukoma mu bbanga in case nga space gyolose wakati w'amannyo gano webaawo jjinja tegakosebwa negw'omuceere tegakosebwa kati abeeraawo nga babutaabutana bagamba oba Yesu mwana wa Katonda tomanya kuba mwana wawe atalina taata we neway si mwana we kati kyebalina tebakyekakasa Allah agamba nabi Muhammad sallama naffe temubeera mu abo ababutaabutana ku Yesu yani faman hajjaka yenna kukayanya fihi ku Yesu min ba'di ma ja'aka min al-ilm ku bino byenkunnyonnyodde nga bivudde ku kumanya fakul mugambe ta'alaw mujje wano nad'u abna'ana tuyita abaana baffe wa abna'akum n'abaana bammwe abanajirani abayudaaya balumba nabi Muhammad sallallahu bamugamba nti Yesu mwana wa Katonda nabagamba asi mwana we Allah yali amaliriza olutalo olwo yamugamba kale byonna byomaze obubagamba ne babigaana bagende ku step eyokubiri bagambe muyite abaana bammwe naffe tuyite abaani tuyite abaffe wanisaana ne bakyala baani ne bakyala baffe wanisaakum ne bakyala bammwe wa anfusana naffe kennyini tujje abali ku saidi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anfusakum namwa abayudaaya abagamba nti Yesu mwana wa Katonda ba Yesu Katonda thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin katuyitukoole Allah tumusabe ekikolimo akisse ku balimba subhanallah wallahi we bategeera gano olunaku nga 25 ki Desemba lwe balimba nti Yesu lwe yazaalibwa era mwana waani wa Katonda we bategeeragana nti basisinkane bakolimirigane kituufu ono Muhammadin nabbi era Yesu Katonda mwana wa Katonda Muhammadin nabbi kituufu Yesu nabbi si mwana wa Katonda nga Muhammad yekyagamba nga bano bagamba nti Muhammad toli nabbi ekyokubiri ne Yesu yenyini mwana wa Katonda era Katonda kati nga bagenda kusaba Allah asse ekikolimo ku balimba abayudaaya bagamba bannaabwe temugeza ne mugenda Muhammad we yabayise kulwaki kusinziira ku byayogera n'ebimwetoolodde oyo mulumba nabbi wanaasaba ekikolimo kigenda batomera wallahi tebajja omubaka nakeerawo ne bafatima bakyala be batudde balinza abayudaaya balabayo omusajja ogu yajja nabagaa nti bannaye ensonga tugiyimiriza kyetusazeewo mubeere ku byammwe naffe muteeke ku byaffe lakum dinukum naam alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ati wali buzibu mukadde wange mukadde wange abuuza nti abasiraamu tukkirizibwa okusoma bayibuli oba nedda bayibuli mugireke
Naam. Yesu yenyewe akuza mbaibuli. Naam. Mwana w'omuntu abantu bampita batya. Nakirekawo ate tetukkiriza bakwata ku kati omusajja oli atali musiraamu nomusomera Quran tabitegeera so singa omusimba ekintu ekyo mu bayibuli mu kitabo kyemunyini tajja kukibuula anaawunsi tajja kuddawa mu busiraamu. Naam. Mukadde wange agamba nti bayibuli erimu layini nga Yesu agamba nti omwana w'omuntu nze omwana w'omuntu mumpita mutya. Naam master. Omuzambi omu yafa n'anaazibwa n'asaalirwa n'aziikibwa bayibuli batukisoma Isiraamu. Master wadde ogamba ki? Naam. Naam. Yatugamba nti ye yasiramuka luvannyuma lwa kutegeeza bayibuli naga nti bwe yasomanga bayibuli n'agenda ebuziba oba ewala bavuga nti bano abakabisha abasinga obungi babagamba okusoma byonna babasomaku obusomezi kabwe yagigenda ennyo ewala nga byonna byekugamba basoma byebabikola n'asiramuka. Naam. era yasiramuka nebamuyiganya bamujja kugaga bali bamujjako n'asigala nga mwene ng'akoze eki ng'asiramusi. kati bwengera ku kyambuze oluusi oyinza okusoma bayibuli n'okuba nannyinyo n'akola ki n'asiramuka n'akkiriza ky'omugamba kituufu baganiza esoma naye simanyi Qur'ani bwefanaabisoma naye nza okusiramuka nasoma bayibuli nga bwekyenda mu bayibuli n'abasama be babikola. Naam. basama babikola agamba nti ng'asoma negundi ezo ng'azimanyimuke osoma naye nebweti egamba nti bamugenda okusinza katonda wamwe musimbanga nyiriri bali abasinzenyini nga basinza basiraamu bw'otabagananga ne mukyalawo omusongeza ekikulu munaawo mubiri bonna bana abakikola ni basiraamu nga tunazazikuti nga sikyakibanga ddene nti bw'obanga mugenda okusinza mukobolanga abagenda okusinza nemwajamu bano bakola ki bakuba ngoma bakosemwanga bakola ni basiraamu nga baziina basiraamu kakati. Kituufu. Kakati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abali ku media bebuuza tulazeewa nenga wetuli mu tusoma nabo wano mu daruso abali masjidi bebuuza ku kikwatagana okukozesa bayibuli mu daawa. Ekyo kinene kuba ogomuye eyenjega yakajesirikemu wano mu daawa ya Uganda. One rifale esooka enkya Seka yebuuza agenda kujja ku Lwokubiri Sheikh Abbas Senkuba ekyo Minister of Questions and Answers kiyingize mu chamber. Ekyokubiri abalimu baffe abataputira amateeka gano okusingawo ku nsonga y'okukozesa bayibuli balimu emirundi emeka? Ebiri. Waliwo abagaanira ddala kitokwatako, abalala bagamba nti okkirizibwa ogikozesa bayibuli naye bassaako akakwakulizo. Naam.
صحف إبراهيم وموسى. Kati kino kiriwo ekiti muzeeyi abuuza, muzeeyi ekigambo kyayimiriza kiga nti bayibuli eyo erimu ebintu ebimu nga byaffe byambuki bya mu busiraamu, nekimuleetera okukkiriza nti ekitabo ekyo kyaffe abaki abasiraamu. In the first place bayibuli si yaffe, neweeba erimu ebyo ebiri mu busiraamu 99% ng'erimu kamu ku katali mu busiraamu, kigireetera era obufu bwayo, obufu bw'ekitabo ekyo tebuli mu kuba nti temulimu kontenti nga mu busiraamu gyeri, kiri mu kuba nti ebitabo ebyo baabitawaanya. bayibuli ekindi ng'ekitabo bayibuli tekibeera nko mu byafaayo bya ddiini, mwalimu Zabbuli, nembeeramu Tawrat, nembeeramu Injiri. Kati bo Abayudaaya olw'okwagala okubuzaabuza abantu bajja ku mulamwa, kontenti yali mu Zabbuli, Tawrat, Injiri baagikyusa ne batuuka n'ovaayo n'ekitabo ekirala bo kye baatuumaani bayibuli. Kati ffe Allah yatussiza Qur'an n'atukakasa nti byonna bye mwetaaga byonna erimbi bajjiddeyo, bino nintadde mu bitabo biri ebaayonoona bibateekedde muki mu Qur'an. Wano musooke muntegeere bulungi, tokkirizibwa n'oba obadde osaaga kukkiriza nti bayibuli kitabo kituufu kya ddiini. Ffe tulina ebitabo biri bina, tulina Zabbuli nabbi Daawuda, Tawraati nabbi Muusa, Injiri nabbi Isa gwe bayita Jesus. Bino byonna bisatu tebikyaliwo, byasigala mu mannya Allah atubulyako bibuulire, naye sikuripti zaabyo entuufu Allah yabijjawo n'atulekerawo Qur'ani. Naam, naam, naam. Anti weŋŋambidde bwe nti muzeeyi agamba nti olw'okuba nti atali musiraamu bw'omusomera Qur'ani agiwakanya nga yategeera bayibuli, singa omukootingira mu bayibuli n'omumegera mu bayibuli n'omugyeyo then n'omuzza muki mu Qur'an. Ensobi nnene ekolebwa abamu ku baganda baffe abakola daawa y'enjiri olw'okuba nti tebaasooka kusoma sayidi yaffe kutereera ne balumbagana sayidi yaki ya bayibuli. Era nga boolaba abatunda eddagala, abo be mulaba abatunda amadagala g'eddiini, amadagala gaki olukuya n'ebirala, abamu mu bo tebaasooka tegeera aqiida, aye ne bayingirira obujjanjabi. Kati awunzika ate atandise okukola shiriki nga atalowooza akyali mu bujjanjabi obwaki obw'obusiraamu. That's why nti abawalimu basiba nnyo natti bw'oba tonnayimirira ku sayidi yaffe ey'okutegeera Qur'an ne ahadithi mu butuufu bwabyo, tebakukkiriza kulumbagana bayibuli, kubanga wandiyagala okuvubayo omuntu ate ye n'akuvuba. Era abantu abagenda mu irimu eyo ya Bible challenges boolaba bali successful, bayimirira ku sayidi y'eddiini nga tana omunyenyeza, kati n'akima bukimi oli mulete no mu buki mu busiraamu. So okozesa bayibuli n'obutalikozesa, abalimu mbagambye nti bayawukana mu bibinja bibiri. Waliwo abagamba nedda togikwatako, abakikkiriza bassaako condition olina obba nga oli sheekhe nga we bakuzza ku sayidi y'eddiini totagala, n'olyoka onnyonnyolole nti eno ensobi mugira mu kitabo kyammwe mulina kwegatta kubeera kubaki ku basiraamu. Okimanyi nti n'omusiraamu gwe nakyalirako wallahi nga yaŋŋamba nti waaba awummuza ebirowoozo bye, masa woli waaba alina stress, ayina waasoma mu bayibuli nakkakkana muntege, wallahi
era nagimusaba namubembekereza nenjimujjako nemuwamu Qur'an nzivunule. Yaŋŋamba nti ati Qur'an Luwarabu nze sibitegeera, nemuwa Qur'an nzivunule. Nemugamba somangamu. We najja nemubuuza kati olina kyewafunyemu mu Qur'an, bizibu. Namuwa ya Luganda na Luwarabu. Abadde nga soma Bayibuli ya Luganda, nakulaga nti ate Oluganda lwa Qur'an byo bitegeera, yayagala ki Bayibuli. Baganda bange basiraamu, singa otuula bwoti ng'osoma Bayibuli n'osoma John, Bakolinso, Bayibuli erimu ebizibu bingi, era bw'ogyenganga nga toli mutegeke, wallahi ekusuula mu nnyanga. Buli wosoma Bayibuli tolina mpeera gy'ofuna muyaga nengi. Qur'ani dhikiri bw'osoma aya buli harufu gy'ofulumya Allah akuwa empeera. Bayibuli tofunamu mpeera, ntegereka. Ekyokubiri, oyinza okwagala okujjayo bali nga eno gy'obaleeta naawe tonaba kuba stede oba ntegereka. Waliwo omusiraamu yayimirira, ono amumanya ono naye amanya tetugogera, yasaba khutuba. Mugamba mashallah ojja khutuba mulungi mukunyonyola mu mathematics wa Bible ne Quran. Allahu akbar. Era wabitandika go kwata mukwasi kutamagati sajja nga alina omutwe nakwata khutuba, yasoma khutuba dakika zali oba 5 nga wallahi ononyamu kibaita khutuba mbyayogedde nkikubula ng'ali ku mimbali asomesa basiraamu Bayibuli. Kati wano netumugamba netumega tufuna abasiramuka 10 netumega kati mu Bakolinso babigamba tebategerana yakola ki nabyayogera netugumira obuzibu netuyingira essala. Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Nze omizi wa Sekashirafu nze nsoma kati soli kuba oli byasoma ebifuba bitereka otereka ekintu nga kifudde byanne mutereka natereka byange ebiramulamu yasaaza essolanga bifu kanengamba kyeko ba yakabigira waitawo akaseera tusinkana mu muzikiti omulala nga kyeyatukola mu muzikiti guli ogwasooka kyeyanzira mu muzikiti ogwokubiri kati nga kyalengerwa otalwaba walimu eri omulimu ogwo we basinga okwagala abagukola batereze. Sooka otereze saidi yaffe ey'obusiraamu. Bw'omala oli omuleeta mu kino ky'otegeera. Buli woyagala omumukimeeri nga totegeera yeeno oyinza okulaba nga wakadani equals to what? To 0. So baganda bange basiraamu, era Allah anabakkiriza ate muzeeyo nyambye n'obuuza ekibuuzo ekyo. Wano mu maaso we tugenda wewali ebikwatagana ku kibuuzo kya muzeeyi. Eno topic wenaggwa waliwo wano ejja okujja ekwatagana ku injiri. Nabbi Isa Allah bye yamutuma byali biki, yajja na biki? Kubanga obuzibuli wano okimanyi nti ffe kati nze wendi nga bondaba bw'osoma layini mu Bayibuli nsobola okukakasa nga situnudde namu nti layini nfu nga nsinzira mu Qur'ani, kubanga Allah yakwata ebyali mu injiri byonna byali ayagala tutegeere n'abiteeka mu Qur'ani. Kati oyingira Bayibuli omanyi nti eriyo omuntu gw'osanga nga asoma Bayibuli tu challenge n'atuuka mu Bayibuli n'aga nze nina omusiraamu inshallah entopico enatandika ejja kunyumira nnyo. Twali twogera naye n'agamba Jesus says in the Bible, nemuga gwe sooka olinde ogambye ki? Ne mugamba tokkirizibwa kwotinga mu Bayibuli ng'otegeeza ate basiraamu. Okwotinga ate musiraamu Bayibuli ya Qur'ani weeri. Bannaye basiraamu, singa Allah akuwa chance newenkanako just bwenkanyinga Sekashirafu mu Qur'ani tosobola kuddamu kuyikula Bayibuli. Kozi ng'ekikutwalayo kulaba nsobi omugaa nti ye nga muzeeyi waga nti mwegaana ensonga bweti ne bweti Bayibuli yamuwona egamba ki? Kulaga ye ensobi naye nti gwe kunyumirwa. Wallahi Qur'ani enyuma. Katugende mu salatul ishaa'i muwulire Qur'ani bwewoomera bagitegeera. Muyinza okugamba nti ate etya. Naam Sheikh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Omuntu kasita
bwemba obusiraamu kikkakatako okutegeera Qur'an. Osobola Qur'an oyina jangu obujulizi bwayitibwa Bayibuli naye nga bwe weine bwa Qur'an ate ekyokulabirako ku nsonga egenda okubeera eya Christmas. Bagamba Yesu simanyi azuukira simanyi yafa. Kati omuntu ng'omanyi Qur'an eyo yonna byonna osobola okuba nga obitegeera nga bukyayogera nga gwolaba aya weeri oyo wagamba nti yazaalibwa nonoonye ayagamba nti lamu yalidi walamu yuladi wagamba nti yakomererwa nononya aya nti wama kataluhu wama salabuhu kitegeeza nti kasita okwata Qur'an okitegeera tewetagisa ate kubayibuli nsonga nti asa zonna zonna zoyagala mu Qur'an eziri tekiringa nti omusiraamu oli kugambye nti eyagamba nti mulimu wabeerawo ng'ali bowani nanoonya ekimuzibu n'afunayo bayibuli. Kati omusiraamu ng'ategeera Qur'an nawe osobola okubeera n'omanya nti embeera gye ndimu neetaagisa nsome kino oba kino. So mubeera efaanaganako bwekyo gwe n'omusiraamu okikkakatako kubeera nga Qur'an egiwakudde nakugitegeera n'omanya bino byensoma bitegeezaki ekyenjagala giyinza kifunawa. Kati mwalimu nina gye nali mu basiraamu ekifo sijja kyogera era sikyogedde era sirikyogera insha Allah. Mu basiraamu abo be nalimu mulimu abasoma essomo lya sire kitegedde Christian religious education. Nyinza obba byenjogera bino nga nawano webali oba tutegeragana kimu nno ku kabenje ery'enzikiriza y'omusiraamu okubanga asoma essomo lya CRE. Omusiraamu oli nga twakasisinkana we namusanga we yalinga akumakuma banne okukola eddiini wayitawo emyaka tegyali mingi myaka ng'esatu oba ena bano be nasanga ng'akumakuma nga baŋŋamba nolowooza gundi akyajja nimbagamba buzibu nti takyajja emyaka tegiringa ebiri takyasaalirako ddala. Allah yansasira kwolwo mbanva webali bano bebaŋŋambidde musisinkana aga musiraamu jangu kiki naga sheyi nina ebizibu nimugaa bizibu ki ku myaka gy'olina mbuulira wema kinako osobozi nja kusolovinga naga sheyi okimanyi nti am doubting myself. Kagambo kali kaluki kaluzungu ng'aba ategeeza ki nebuusabuusa alinga tena yejja wansi weyekola ki weyezaawo. Nemugamba lwaki nagamba sheyi tulina teacher atusomesa divinity kakoza teacher omanyi nti alina visioni. Njagala mumbulire bino byenjogera omwana nga musiraamu oba nga asoma isiraamu alina akagambo mu short form kubaita aire asobola okugamba nti eriyo omuntu nga alina vision mu Luganda kwe kulagula. Yali aŋŋamba mu Luganda teacher waffe muki mulaguzi yagamba teacher watuuka mu kiraasi atunuulira ffenna n'agamba nti gwe olina obuzibu gwe olina obuzibu gwe olina obuzibu. N'agamba ekinneewuunyisa kati sina yekka kati abaana bonna abasinga balina vision they can look at you and they tell you they forward tell you. Nemugamba n'agamba mpulira sayina fitness ya busiraamu n'ebyokusala shempulira sibyagala ate mpulira njagala sa wallahi n'atulika n'akaaba. Nemugamba your problem. Nali ntegeeza ki mu Luganda gwe kizibu kyo toli mwavu omutwe gwo gwe muki gwe mwavu kubanga tosobola kubanga oyagala kufiiringa fitness ya busiraamu ate ng'osoma kitali buki. Yenna atudde wano njagala otegeere ng'ojja kunze n'abankulembera otegeera the opposite of Islam is Christianity. Kategeera singa onyumya ne muvubuka munno kangeze kumusa alwawo kunyiiga
Musa naga nti wallahi simanyi kintu kimpomera mu nsi muno nga bwenzi. Nazibirizako n'eriso litya nakola n'akagera kamu wansi. Wowoze mukolako ddawa nti Musa wasa ofuna ansa ki? Ndiko okukkaanya ne Bayibuli at the end of the day alwanagana ne Quran. Effect yavaawa ono omwana oba omusiraamu ono yaŋŋamba nti mpulira sikyamatira busiraamu mba ndi nabo mu darusu. Allah yagamba komu kubo shay wait in the Bible they say ningamba astaghfirullah mutuse ku level eyanukuza Bible Qur'ani. That's why nkyabwali mbatugana bubanga toli fit tolumba Bible kubanga Bible kyenyume kya Qur'ani Bible kitabo nga kyetago kisoma either ng'ova kunywa oba ng'ogenda kunywa oba ng'oyagala kubeera nga anywedde kubanga okivaamu ngero oli bwotyo. Kikugamba mu Yeremiya 8:8 ndi kitabo ekyawandiikibwa ne kalamu ey'obuki ey'obulimba. Kati ate ogenda kwongerayo kusoma osome ki? Mu Bakolinso ekyokubiri ndowooza eri oba eri 10 something ninga eri verse 36 egamba nti muwala wo olaba nga ali ku lujja nga takola bulungi nga buli amugezaako omuntu alamuleka bulesaawo totawaana n'abo bakusumbuwa gwe kennyini fuuka namunswa lya ku nswa zo nasomera omulokoleragwe namugamba toyomba wangi muzeeyi. Naam. Aha. Naam. Kakati nga tumaliriza enkya era yogerako n'omwalimu inshallah kyagenda otandikirako mukeereeko agenda tandikira kunnyonnyola ku kiramula kitya mu busiraamu. Nze siramudde okozesa Bayibuli mukola ki mukola daawa. Naam. Bayingire mu buki bayingire mu busiraamu. Tumaliza ne aya eno egamba tusobola gisoma kuba omusomo guno gulina kukoma leero. Allah yagamba nti inna hadha lahuwa alqasasu lhaqu betwogedde ku Yesu kwe kunnyonnyola okw'amaki okw'amazima wa ma min ilahin illa Allah teri katonda Allah wa inna Allaha lahuwa alazizu lhakim era Allah yewekitiibwa era ateeka ebintu mu bifo byabyo. Fa intawallaw singa onaava ku Allah kyayogedde ku Yesu yaani fa inna Allaha alimun bilmufsidin Allah amanyi nnyo aboononefu. Saba Allah tuteeke mubakkiriza abakakasa nti Yesu nabbi wa Katonda si mwana waani si mwana wa Katonda era si Katonda. Ekinaalaga ekyo nti yenzikirizayo teweetaba mu banaku za Christmas. Abanaagyetaba mbonna bawakanya Allah bagoberera twagooti. Nkwegayiridde sigala ng'olya emmere ku Sande kuba Christmas ya ku Sande eno mulye emmere n'abaanawo gy'obadde ng'olya ku Sande teweefuula avuddeko mbunzikakkanya baana bange ojja ogulumbukana n'enkoko muziveeko enkoko engendo ze mutegese okutambula ogenda mu byalo muzireke mwemulinyiza transport nga mwegattako bagamba nti Allah yazaala omuki yazaala omwana neibawo yogera naye leero mugabe nti munne Christmas tompa nga bwe mwogera nabo ebirala nabino kino mukigatteko Christmas gireke tusinkane ku mikolo emiki
emirala insha Allah saba Allah tusinkanye enkya mu darasa y'ebibuuzo ne Seeka Abbas Zubairi Senkuba. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk insha Allah ku Sunday